Beerako nnyo. Mbeera nga bwe tugiraba. Okay. Byazze bubi mawulire ga nnaku nnyo. Ki ky'oyinza okwogera ku mugenzi? Omugenzi kyensobola omwogerako abadde muntu mulungi nnyo, yanyamba ennyo kusoma kwange, ate nga abantu abamu kye batamanyi yanyambako nnyo ku bintu birala bingi weddeeko ekyo kye baalaba nga monitoringa muziki wange na buli kimu. So abadde muntu mulungi nnyo nga nyambako, abadde muntu mulungi nnyo gyendi ne famire yange akwatagana bulungi nnyo na buli omu, ng'ate muntu wamusanyu. Biki by'omujjukirako era omusinkana ddi? Nagenda omusinkana nga ndi mwana mukulu 2019 nakatandika oyimba netumumeti ya Nampa Bursary Kampala Parents School era yakuuma kyeyayogera yagamba ngenda kukolera okuba P2 paka P7 era nakikola era nasoma bulungi. Nebaza Mukama okubanga yaliwo okulaba results zange era yali musanyufu nnyo. Mujjukirako bingi anyambako nga ye yali nga taata wange ku ssomero naye mba nina kyenkoze nga gwe bakubira yani taata bamukubira naye nga naye bamukubira yali anyambako nnyo nga nyambako okubeera omuntu omulungi ng'ate atuinvitinga nnyo ku bintu byonna baba balina events so tubadde close nnyo. Biki byogenda okumujjukirako byogamba nti bannange omugenzi kino ne kino at least abadde akikola bulungi oba nakikopa ku ye? Muyigiddeko ebintu bingi, muyigiddeko okubeera muntu w'empisa kubanga wadde mugagga ate nga amanyikiddwa nnyo naye omusinkana ali very down to earth. Mbadde nga mulaba nga engeri gyavuga relays ze nga biri very entertaining, so nange mbadde bifaanyiwe mu ebyo ate nga muyigiddeko ebintu birala bingi. Okay, bubaka eri famire ye n'abantu abalala abawagizi be bakozesa n'abaagalwa era mwena bakozi ba Dr. Rajiv Lupaleria Foundation yonna famire ye Suga Shafik Ali, RCC in charge Kampala Central. Kunyola nnyo, nnaku nnyo okubeera nti muganda waffe Rajifu atufudde ku maaso. Nze in person abadde mukwano gwange, Rajifu yampe moloka gye nasooka okuvugako ennungi. Twali mulaale n'asanyuka performance yange nakola nampaki emoloka. So kuva olwo Katonda nampa ebisumuluzo by'emmoloka siddanga mukubeera sina ki moloka. So nja kuba mujjukira, nja kuba kunyola wamu ne taata we. Kyembulira bannayuganda ekisinga obukulu bani tuzaale ku baana abawerako. Byonna byonna nga nsaasira muganda wange agenze naye ate nsaasira nnyo taata we. Kuba musajja teyazaala, omwana we kabadde kalirake n'emungu leero bukedde nga amukoze eki ng'amunnyoludde. Eri bavubuka bannange kituufu kya byonna okufa mazima. Era ffe abasiraamu batugamba kulli nafsi dhalikatu mauti. Buli mwoyo gwonna gwakomba ku mpeke yaki yakufa. Naye kirungi nnyo okweteekera okukola ki okufaago oba okutegeeza kufaako. Ekyaseera gifu bambi yabadde overspeeding. Awo bonna ku lwali tuyitawo mu speedi mu kiseera by'emizannyo naye nga bajja ne bateekawo ebiblockingawo ebigundi kati era abadde amanyi tebiriiwo. We yazze n'akikuba of course yadde fato nnyo ate n'emmoloka n'ekwata omuliro. So ndabula nesekulabira wenna buli muvubuka yenna adduka speedi okubeera emmoloka ze muvuga za maanyi tukendeeze ku muliro. Mujjukire nti ekiro amatala ga Katonda ge gabaako. Gwe amatala g'emmoloka ge weesiga tegayinza kuba perfect nga misana ga Katonda. So emisana mukole ebintu ng'osobola okukalculatinga, kola ekintu ng'osobola okudduka mu speedi z'osuubira nti naava eri omukola ki omulala n'ekiri mu maaso n'ekisala mu maaso okikola ki okiraba. Omufute bamwogerako bibi tugenda mujjukira nnyo naye nga speed then muvuge nga muli soba. Tetumanyi postmortem kinaavaayo, tetumanyi mbeera gy'alimu kuba yasiiririddemu naye nga kibi ddala ffe bannakampala. Nze mukwano gwa Rajifu ndimu ennyamivu nnyo kuba omwana batasosola abadde asembeza. Mugagga Allah okwazika sseeta naye n'oba n'omukwano mbatalina naye nsonga nkulu nnyo. So Rajifu nja mujjukira nnyo. Njagala mugagga Honorable Excellence Kirumira
bagaga kwagalana naawe nkusaasidde nnyo Hamisi Kigundu nanyini Ham Enterprises nkusaasidde nnyo kimanyi gwadde muzanya naye okuwuga na buli kimu ne Katonda nsaba wajja ono atazzeewo omukwano gw'omuki omulala banyoleddwako nnyo sigadde ndi Nsubuga Shafik Ali neyanza no Alex muganda wange atwenze mundu kati zitutomere tukole tutya Ikolere wano okubagiza Mwami Sudiru Paleria n'omukyala wamu n'abenjuye olw'okufiirwa omwana waabwe Rajiv. Okufa kwonna kibeera kyekango era omuzadde okufiirwa omwana kisuuka okubeera ekyekango ate ekyekango ekyo mirundi mingi kisinziira ku nfa omuntu gy'afaamu. Naye omuntu okufiira mu kabenje k'emmotoka ng'ate yazze olw'emikolo gy'embaga ya munne n'alya ekyeggulo ne maama we n'agenda asinka ne banne bwe bateeseteese embaga n'afa. Kikangabwa ky'amaanyi nnyo. Tunakuwalidde wamu nnyo ne Mwami Sudiru Paleria. Sudiru Paleria tubeera naye ebbanga lyonna. Omukulu ono mumulaba bulijjo babeera bonna. Era ensonga zaffe zonna tubeera naye. Era ndowooza omukulu ono yasinga okumukulemberamu. Muntu waffe ku ludda olw'Obwakabaka muwagizi lukulwe ow'enteekateeka z'Obwakabaka. Era nze akawungezi kajjo nabadde naye mu kijjulo ekyategekeddwa maama Nnaabagereka ku nsonga ey'obulwadde bw'emitwe. Era y'omu ku bannamikago gwe tulina mu nteekateeka ezo naye mu nteekateeka ndala nnyingi. Kale okufiirwa kuno naffe tukuwulira naye siyinza kugamba nti nyinza okuteebereza abazadde ba Rajiv bawulira. Kale kye tusobola okukola kubasabira kubagumya kumanya nti weetuli tebali bokka mu kyobeero kino. Tusaba Mukama Rajiv amulamuze kisa ne bazadde be abagumye. Death is always tragic.